Bobi Wine kati ali ku butaka e South Africa kosate ne mwana mwenzi munangate nalukola batuse dda ku mirimu munangate emitongole eside eno naye nno munnange obutambi obw'enjawulo by the way bukyagenda mu maaso okutradinga eside eyo okwetolola kakati nno bali side eno babadde nga munnange nga bagenda funamuko munnange ate ku byokulya eside eyo naye nga ngenda kubeera nga mbikutuusaako kosaate ne mwana mwenzi munnange ate King Saha nno ye babaddeko ko wali ku Next Media muganda wange n'omukulu Lubongoya wali wonna bampita Jaminati nsinza ku Jaminati Yugi sigenda kubeera nka ntwawoko ngenda kubeera nga nsooka munnange nkutegeezeko ko wali omukulu munnange Bobi Wine nga bwe mbadde nkunyonnyodde babadde batuuse dda jjukira nti nno obutambi obw'enjawulo bubadde busaasaana eside eyo nga w'omanyi nti nno nakusuubiza nti no update yonna enaafaayo ku mukulu munnange ate Bobi Wine e South Africa eno gyali munnange nja kuba nga mbikutuusaako era nga jjukira nti nno wali agabadde gatambula nti nno omukulu Bobi Wine nga bwe nkunyonnyodde nti nno Bobi Wine agenda kubeera ku lunaku luno munnange ate olwa Mandela Day. Olunaku luno muganda wange olwa Mandela mulanga gwa nsi yonna munnange ate okukuza endowooza nti buli muntu munnange ate ssekinnoomu alina amaanyi okukyusa munnange ate ensi obusobozi okukola impact obubaka bwa campaign eno munnange ku lunaku luno olwa Mandela bwe buno nno. Nelson Mandela alwanira munnange ate obwenkanya mu bantu okumala emyaka 67 ku lunaku olwo omukulu Bobi Wine agenda kubeerayo munnange wali ennaku z'omwezi nga 19 July 2025 wali e South Africa eno kwesate n'emirimu munnange ate emitongole gyagenda okubeera nga akwasaganya munnange ate mu South Africa omukulu munnange ate Bobi Wine kwesa ne mwana mwenzi munnange ate Nalukoola gye bali eside eyo. Kansoke nkwekoko katambi kano munnange wali ekibadde wali just ne mikwano gye abamu babaddemu mu katambi wali omukulu Nalukoola ye abadde luuyi eri nga atudde. Kansoke nkakuweeko katono ate mmale nkomewoko mu maaso awo. Yoyo nno munnange ate omukulu Bobi Wine nja kuba nga nkuwa update yonna enaafaayo eside eyo ne mwana mwenzi munnange ate Nalukoola. Katugende mu maaso wali King Saha babaddeko ko wali ku Next Media kwesa n'omukulu munnange ate Lubongoya awo babadde bagoyingamuko crazy. King Saha ali mu kwogera munnange wali ng'ali mu kutendeeza munnange ate omukulu Lois era nga boogezaako okulaba akatambi ako bannange ekibadde mu katambi yonna gye biggweredde naye nga ye mwana mwenzi munnange ate King Saha omulengedde ebikumba byabadde yeesaze mwatu bibadde byogeza abamu obwama kwesa n'omukulu Lois ebikumba byabadde ayambadde abadde ayambadde red nga boogezaako okulaba mu katambi. Ugamba otyana nga saizi okulaba obulamu mba boogera luzungu awo Era bakampala wino. Okitegera Abana bajjudde. Lukate. Era banakampala mu ensimbi. Banakampala mu ensimbi ennyo mukisa gwe mufunye mugenda kwasaako ebiri. Okitegera Omusajja akwata essimu ng'omwetaagira naddala mu ab'owino mu bwe batawaanya ennyo mu abatembeeyi mu mulipootinge ono ddute. Omulipootinge ono ddute amazima ogenda kuba ng'oloopa obuzibu bw'oku muntu gwe walonda. Okitegera Protest 99% down one. Akamu baleke nga kabali abalondesa. agamba sinabika
bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde esayidi eyo. Jjukira nti nno nabadde nkutegeeza nti nno babaddeko ku wali ku Next Media muganda wange, era nga bw'ogezaako okulaba n'ekyo ekifaananyi nakyo kibadde kikutte omubabiro ku mukutu ogwa TikTok nga bw'ogezaako okulaba King Saha nga bw'abadde makati kw'ossa ate ne ba presenter nga bw'obalaba munnange esayidi eyo. Bwe nti bwe nkoze kakasa nti nno vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso eyo n'ebirala.